Tabamirukawo okubangula ebitongole ebivunaanyizibwa kugabira abakyala ensimbi ez'okwekulaakulanya eza GROW nga yategekeddwa ebitongole okuli Financial Alliance for Women, GROW ne Private Sector Foundation eyindidde ku Hotel Royal Suite Sebugoloobi nga yeetabiddwako abakiise okuva mu banka ez'enjawulo, ebitongole by'ensimbi okuva wano n'ebweru n'abakungu okuva mu Ministry y'ekikula ky'abantu. Enteekateeka eno etambulidde ku mulamwa gw'ebitongole bino okukolera awamu okugaziya obutale bwa bizinensi eziddukanyizibwa abakyala, okugaziya emiwaatwa mwe basobola okwewolera ensimbi za GROW beekulaakulanye n'ebirala. Tubaleetedde training farm gye bayita Financial Alliance for Women eyongere okubangula amabanka gano oba microfinance institutions nga twagala nti kati luli basayininga naye kati bakole ki balabe nti ebigendererwa bya We Finance Code mu kuweereza bizinesi ez'abakyala babituukiriza mu banka zaabwe oba microfinance institutions munda. Patricia Amito ku lwa Uganda Bankers Association akakasiza ng'ebitongole bino bwe bigunjizaawo enkola ennyangu ey'okuyambako abakyala okwefunira looni mu bwangu awamu n'okusikiriza ebitongole by'ensimbi ebikyesuuliddeyo gwa Nagamba okubeegattako. It's going to give us strategies of how best we can reach, how our current operations have probably not been enabling us to reach as financial institutions, but it's also going to be sharing case studies and success stories so that once the teams go back to their respective institutions, we are able to sit as a team and just go through what we have picked up from the sessions this day. So the idea of us is to come here and help give insight from other countries actually how the banks on a commercially viable basis are able to support women entrepreneurs. Dr. Aisha Kasolo mukwanaganya w'enteekateeka y'ensimbi z'abakyala eza GROW ayongedde okutangaaza ku bisaanyizo omukyala by'alina okuba nabyo okusigala ng'aganyulwa mu nteekateeka eno oluvannyuma lw'okwewola. Bannayuganda abakyala balina businesses nga zaabwe nga bazirunning nga bazi-owninga nga balinamu emigabo 51% and above bagenda kuba nga basobola okusigala nga bafuna ssente zino nga wadde nga projekiti eweddeko kubanga tutaddewo enkola y'okulaba nti banks ez'enjawulo gavumenti eteekawo ekitongole ssente zino we zinaaba zibeera.